arada anni nga akyuka n'anviira. Amakulu nti yankubanga amaaso bwe nabanga bize mu swala, naye nange bwe nagendanga okumuwa eriiso mbeere nga amuddiza eriiso nga mbutuufu ebirowoozo byabijja ku nze. Hatta iza taala dhalika alayya, nagenda okulaba nga ekyo kimpitiriddeko ebbanga ligenderedde tewali kikyuka. Min jafwati lmuslimiina, abasiraamu banneefuukidde embeera si nnungi. Mashaitu, nagenda natambula. Hatta tasawartu jidaara, nenninnya ekikomera. Haiti abi qataadatan, teyali atadde ku nnimiro abi qataadata, nenkiwalampa. Abi qataadata oyo wahuwa ibnu ammi, mutabani wa kitange omuto. Wa ahabbu nnaas ilayya, nga ye muntu mbutuufu mu bantu gwe nsinga okwagala. Fasalamtu alayhim, mutuukako mutema salaamu. Fawallahi, ndayira Allah yankola ma radda alayya salaama, teyanziramu salaamu yange olw'ekiragiro ekyaveeyo mubaka teri ayogera naabo. Fakultu lahu, ne mugamba, ya aba kataadata, mwana wa kitange omuto aba kataada, anshuduka billah, nkulayirira Allah, hal ta'lamuni uhibbu allaha wa rasulah, tokimanyi nti njagala nnyo Allah n'omubaka we? Fasakata, yasirika, teyanyega, teeka teritukkiriza muntu kwogera naffe. Fa'udtu, ne muddamu, fanashabtuhu, mulayirira nti tokimanyi nti nze omu ku baagala Allah n'omubaka? Fasakata, asirise. Bigambo abimye amazzi akonye. Fa'udtu, nziramu ogwokusatu, fanashabtuhu, mulayirira. Faqala, n'agamba, Allahu wa rasuluhu a'lam, yeggwa neetayiridde atyo, nze byombuuza sibimanyi, Allah n'omubaka we be bamanyi, oba obaagala oba tobaagala nange simanyi. Singa Allah yali akwagala, singa ensonga zo yali yaziyingidde mudda. Omubaka singa yali akwagala, singa mu butuufu yali badde nga alina kye yali akukoleddewo, kati byombuuza nange munnange simanyi, Allah n'omubaka be bamanyi. Kyekyali ekyokuddamu oluvannyuma lw'okulayira omulundi ogwokusatu. Fafaadat ayinaaya, amaaso gange gaayunguka amaziga lwa bugumu n'enkaaba. Watawallaitu, nenzira ne muviira. Hatta tasawartu aljidaala, nenninnya ekisenge. Fabainama ana amshi fi suuqi almadina, mba ndi awo ntambula mu kibuga ky'e Madiina, ntambulatambulamu nga bwe naggambye olukalukalu, nkalukalu tajja busera. Kwe mumwokya nti awo we bwokyezza bulijjo wenjagala. Idha nabatiyun min nabati ahli Shaami, ngenda okwesanga mba ntalaatala nga ndaba omulimi mu balimi mu bantu b'e Shaami. Abalimi baaleetanga ebyamaguzi. Ngenda okulaba nga ndaba omusajja omulimi mu balimi abava e Shaami. Mimman qadima bitaami yabi'uhu bilmadina, yali aleese emmere ye agitunde mu katale k'e Madiina. Nga nabo amawulire ab'e Shaami gaabatuukako dda. Yakulu, n'agamba, muwulire abuuza, man yadullu ala Ka'b bun Malik, man yadullu alayya Ka'b bun Malik, ani asobola okundagirira omusajja Ka'b bun Malik ewuwe, era yaliwa abamumanyi? Muwulire abuuza bw'atyo. Fatafika annaasu yushiruuna lahu ilayya, abantu tebaayogera naye, wabula baatandika okusonga engalo zaabwe nga bamulaza omusajja abuuza gye ndi nti yooyo. Hatta jaani, musajja ajja wendi. Fadafa ilayya kitaaban, nampa ebbaluwa. Min Maliki Gassana, ng'eva ewa kabaka ow'e Gassaani, abeereeyo mu Shaami. Wa kuntu katiban, nali muwandiisi mulungi, wadde nga abawandiisi obudde obwo baali batono. Faqara'tuhu, nasoma ebbaluwa eyo. Faidha fiihi, ngenda okwesanga mu bbaluwa mulimu bino. Amma ba'du, oluvannyuma lw'ebyo eby'okubuuza nga tubirese, mambo bado tukyalina bye tugamba. Mu bbaluwa egamba, fa innahu mazima, kabaka yawandiisa ow'e Gassaani si musiraamu. Kadi balaga n'amawulire gatutuuseeko ewaffe mu bwakabaka bwaffe obugassaani.
anna sahibaka kad jafaka nti mukwano gwo Muhammad kati temukyali makambugu. Embeera eri wakati wo ne wakati we si nnungi, wakati wo ne wakati we ebintu si birungi. Amawulire gatutuuseeko dda. walam yaj'alaka Allahu bidara hawanin wala madiya'atin, so nga ate Allah takutondanga kuwangaalira mu nsi nga bakuyisaamu amaaso, wala madiya'a wadde okutwalibwa ng'ekyonziira. Oli musajja amanyi okuwandiika mu bantu abawandiisa abalungi. Jjukira nti Ka'bi y'omu ku basomi ba Qur'an, era yabbulwamu wano mu Uganda essomero lya Ka'bi erikwasa Qur'an. Yali musajja muwandiisi nga musomi wa Qur'an lukulwe. Ti Allah takutondanga musajja gw'omuyibbu bw'atyo kubeera mu nsi ng'oyisibwamu amaaso ate n'okutooboolebwanga munno bw'akutoobodde musiraamu munno. Falhik bina, jangu ewaffe nuwasiika tujja kubudaabuda. Fakultu neŋŋamba hina qara'tuha nga mmaze okusoma ebbaluwa eyo, wa hadhihi aidan min albala, naguno musiiba gugudde, ebbalaayo eyingiddewo endala. Fatayammamtu biha tanuur, nenjitwala ku tanuuru. Fasajjartuha, nenjukumako omuliro ebbaluwa. Nga ndaba naye nfuukidde ekizibu, ate nve mu busiraamu ŋŋende mu batali basiraamu, wadde nga bagenda okumpa ebyobugagga olwaba okunfuula sekuritale wa kabaka. Eyo nayo nno tabbwezze. Hatta idha madat 40 min al-50, awo nno tuzingulayo ensingo endala 40 okuva ku gali 5. Bayingira ekyenda emyezi 3. Wasalbata alwahayu, mu butuufu obubaka bwalwawo, obusalawo ensonga zaffe bwakeereyera ddala, ebintu ne bitufuukira ebizibu. Idha tuba tuli awo, rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatini, omubaka w'omubaka nga nzijidde, omubaka nsindikidde omubaka azze gye ndi. Faqala, naŋŋamba inna rasulallahi ya'muruk, omubaka nsindise gy'oli ng'akuleete andagidde nkugambe anta atazila imra'ataka, mukyalawo mwawukanye obuliri. Genda osule mu ntebe, asule ku kitanda, oba sula ku kitanda omukazi asule ku ntebe. Ebintu byonoonese. Genda mu galaji, omukazi asigale mu kisenge. Fakultu neŋŋamba utallikuha, aŋŋambye ku muta. Mutalakadde waabwe, amadha af'al, yenkole ki? Kajampuni abalagadde mu bwe ebintu byeyongera okuba ebibi. Qala, n'agamba bal, nedda, la, nedda, tebagambye mutalaka, bal wabula i'taziluha fala takrabannaha, toddayo okusembera waali mwawule obuliri, toddayo okumukwatako ng'omufumbo we yali badde n'omukyalawe. Ebyo baŋŋambye bikomye okuva na leero. Awo nno bali mu nnaku 9. Abantu teboogera nabo, ate kiyingidde n'ewaka. Babasibyeko olukomera lw'obutayogera nabo waka. Bakyala baabwe baawule ebisulo. Wa arsala ila sahibaya bimithli dhalika, ne bakwano bange ababiri ne babatumira mesegi y'emu. Fakultu limraati, neŋŋamba mukazi wange nno waategedde ebyange bibi naawe. Omubaka wuuyo gw'olabye avudde wano agenze mu bannange bali ababiri, ensonga yeeyo. Ebisulo tubyawule, naye nze kyensazeewo, ilhiki bi ahlik, sibamu ebyanguwa. Ilhiki bi ahliki, sibamu ebyanguwa. Obugumiikiriza ng'oli mu nju sijja busobola dde ewammwe, ndabira ab'ewammwe. Fakuni indahum, obeereko ewaabwe. Genda obeereko ewammwe hatta yakudhiya Allahu fi hadha al-amr, tulabe Katonda bw'anaalamula mu nsonga eno eyisussa obuzito. Fajaat imra'atu Hilali bun Umayya Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu, muka Hilali nadduka n'agenda eri nabbi ng'amaze okuwulira message, agamba nabbi ebigambo bino: ya Rasulallah, inna Hilala buna Umayyata shaykhun dha'i'un laysa lahu khadimun, baze ayitibwa Hilali bun Umayya musajja mukadde atalina kyasobola kwekolera ate ng'eka teri mukozi.
fahal takrahu an ukhdimahu kinakukosa ne kikuyisa bubi singa nsigadde muweereza nga mukolere ewaka emirimu yadde twawudde obuliri? qala nabbi namuddamu la nedda muweereze, walakin la yakrabannaki naye tagezaako okusembeera gy'oli ng'omufumbo. faqalat omukazi agamba innahu wallahi ma bihi min haraka ila shay'in, nti oweewange ebyo yabivaako dda takyalina kyalowooza ku ebyo. wallahi ndayira allah ma zaala yabuki talekangayo kubeera ng'akaaba mundu kaana min amrihi ma kaana, okuva mu nsonga ze bwe zaatuuka okubeera nga zimutabukirwa talekangayo kukaaba ewaffe asiiba akaaba n'ebyebufumbo takyabirowooza ila yaumihi haadha okutuusa n'olwaleero luno. faqala li ba'du ahli, abantu bange abamu ne baŋŋamba kaabi azzeeyo, law istaazanta rasulallahi saa sallama fi imra'atika, singa naawe ogenze n'osaba mukazi waakuweereze ebyobufumbo bye biba bivaawo nga gundi bw'akoze. fakad adhina limra'ati hilali bun umayya an takhdumahu, laba wuno muka hilali bun umayya bamukkiriza asigale nga amuweereza ate owuwo omutaddeka. agenda naawe abantu be batandise okubeera nga bamuwaga, agenda agamba ennabbi ayogereyo ng'omukyalo oli bw'ayogedde. fakultu mugamba la, abantu bange mbaddamu nti nedda, la asta'dhinu fiha rasulullah saa sallam, mubaka sigenda kumusaba lukusa ŋŋaanyi. wama yudirini maadha yaqulu rasulullah sallam idha stadhantu, nyiza kutegeera ntya kiki kyananziramu bwe namusaba olukusa. wa ana rajulun shabu, nze mundaba ndi muvubuka oli mukadde. falabistu bidhalika 10 layalin, embeera eyo nno ey'okwawukana n'omukyala ngizingulamu enzingu 10. fakamula liya 50 lailatan, tuweza 50 min hini nuhiya an kalamina, butabagana kwogera naffe 5 gawera. embeera eyo ekulaga nti sallallahu alaihi wasallama yanyiiganga. thumma oluvannyuma sallaitu salata alfajiri, nagenda nensala subuhi sabaha 50 lailatin, ku makyalwe twaweza ebiro 5 ala dhahari baitin min buyutina, naye nagisaalira waggulu ku kasolya mu mayumba g'ewaffe, kubanga bo baba basereka ewaabwe basereka flat ng'abayiba kisiraabu. yalinnya ku kisiraabu kya kasolya waggulu gye yasaalira. fabainama ana jalisu, mbandi eyo ntudde ala alhaali ku mbeera yaffe ey'ekinaku, allati dhakara allahu ta'ala minna, allah gye atunyumyako nga bwe twali tufaanana nga yali asinga otumanya. yatugamba nti kad dhaqat alayya nafsi, omutima gwange gwali gunfunda walidde omwoyo nga sikyayina bwekyusizo. wa dhaqat alayya al ardu, ensi nenfundirira bima rahbati, songa nga zinga bulijjo. mbandi eyo ntudde sala ewedde mu nnyiike yange. samiitu, mpulira sawuta eddoboozi swarikan y'omuntu aleekaana. awfa ala sal'in, ng'alinnye waggulu ku lusozi. yakulu bi a'la sawtihi, ayogera mu ddoboozi lye erya waggulu ery'omwanguka. ya Ka'bi bun Malik, aliko olusozi alinnya ayogera, ayita erinnya lyange agamba abshir, sanyuka. fakharartu sajidan, nagwa wansi nenvuunama. waaraftu nentegeera annahu kad jaa farajun, nti allah ayingidde mu nsonga zaffe, aleese obuweerero ebibadde byesibya bitadde. fa adhana rasulullah saa sallam annaasu bitawbatin, nabbi n'alangirira mu bantu bitawbati llahi azza wa jalla alaina, nti katonda akkiriza okwenenya kwaffe. hina salla salata alfajr, bwe yamala okusaala salatu alfajiri n'alangirira mu bantu ti abasajja abasatu be nali mbatadde nsibyeko boyikooti ey'obutayogera nawo, allah ensonga zaabwe aziyingiddemu, abasumuludde ku nnatti. fadhahaba annaasu yubashirunana, abantu baafubutukaawo ng'amawulire gabagenda nago gakutuleetera nga gassanyu batusanyusa. fadhahaba kibala sahibayya mubashirun, bwe kityo baagenda eri mikwano gyange giri ebiri abawa amawulire ag'essanyu. warakaba rajulun ilayya farasan, omusajja alinnye enfalaasi ejja akuba amagulu gaayo ejja emuvuga ajja gyendi. wasaa sa'in,
bajja ab'ebigere min aslama qibalin abava mu kika kya aslama nga bajja gyendi bajja banguwa bajja batambula omusajja eyali atambula wano bamutunnyonnyola nti yali Hamza bun Umar al Aslam abava mu kika kya aslama mwavamu omusajja oyo Hamza bun Umar ye yayolekera gyendi wa awfa ala aljabal alinya olusozi wa kana sawtu asra min alfaras abalala bawalampanga ensozi ono omusajja min aslama ye yajja atambuza ebigere abalala bali ku mbalaasi bajja nga bw'omanya amawulire beganyuma okutwalira omuntu naddala nga gwe yagadde okusookayo ndaba omusajja ng'ali ku mpalaasi ni wakana sawtu ajja aleekananga eddoboozi asra min alfarasi lyanguwa okusinga n'embalaasi ye falamma jaani alladhi sami'tu sawtahu bw'amala okuntuukako oyo bulijjo oyo azze gwempulira eddoboozi lye ng'aleekaana yubashiruni nga mpa amawulire amalungi ag'essanyu nazaatu lahu thawbin namwambuliramu olugoye lwange engoye zange thawbayya nazaatu lahu thawbayya engoye zange zombiriri nenzimwambaza fakasawutuhuma nenzimwambaza nazeyambula nenzimwambaza fakasawutuhuma iyahu bibisharate nenzimwambaza olw'essanyu lye yandeetera essanyu lyamutuusa okweyambula engoye ze n'azamba zonna atuuse obwedda gwajjawulira eddoboozi lye nga lyanguwa okusinga n'embalaasi ye wallahi ndayira Allah ma amliku ghayrahuma yawmaidhin nga tessiinaayo ndala zitali ezo mu budde obwo wastaartu thawbaini neyazikayo endala bbiri falabisuhuma nzambadde wantalaktu ŋŋenze ataammamu rasula sallama ŋŋende eri omubaka yatalakkaani nnaasu abantu nga bajja bannyaniriza fawujan bibinja na bibinja bangwa mu bifuba yuhanni'uunani nga banjozaayoza bitawbati nti katonda akkiriza okwenenya kwaffe wayaquluuna li nga baŋŋamba litahanni'aka tawbatullahi alaik nti weesiimye Allah okukkiriza tawubayo wayogera amazima gakutaasizza hatta dakhaltu almasjida nnyingira awali omuzikiti faidha rasula sallama jalisu nsanga omubaka nga atudde hawlahu nnansu ng'abantu batudde emabbali ge fakama talhatu bunu ubaidillah radiyallahu anhu ayimirira talha yuharwil nga jayanguwa ku sipiidi hatta safahani wuyo ankutte mu ngalo wahannaani anjozaayozezza emikono aginyeenya wallahi ndayira Allah ma qama rajulun min almuhajirina ghayruhu tewali mu basajja n'omu yayimirira mu basajja bamuhajirina okuggyako talha fakana kaabu la yansaha li talha kaabi n'akawandiika nti ako talikeerabira talha ke yamukolera abalala ne batasituka kala kaabu agamba falamma sallamtu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mara okustoolera nabbi salam qala agamba wa huwa yabruku wajhuhu min as-surur ng'ekyenyi kye kijjudde essanyu era nga kitangaala kiriko akamwenyumwenyu akayitirivu abshiru bi khairin yawmin marra alayka mundhu waladatika ummuk disanyuka oli mu lunaku olusinga mu nnaku zonna obulungi okuva nnyoko bukyakuzaala fakultu neŋŋamba min indika ya rasulallah am min indillah kiva gy'oli oba kiva eri Allah qala n'agamba bal min indillahi azza wa jalla kino kyenkuwa amawulire ag'essanyu gava eri Allah subhanahu wa ta'ala sinze ebibadde wakati wange naawe obadde obiraba wa kana rasula sallama idha surra kyali kimanyiddwa nti nabbi bw'abaako ekimusanyusiza istanaara wajhuhu ekyenyi kye nga kirabikamu ennuuru hatta okutuusa kaannahu wajhuhu qita'atu qanarin kyatuukanga okulabika ekyenyi kye nga kiringa ekitundu ky'omwezi mu bunyirivu n'okutangalijja wa kunna na'rifuhu dhalika minhu fe twali tukimumanyiiko ababeera naye ku lusegere falamma jalastu baina yadayhi bwe mmala okutuula mu maaso ge qultu neŋŋamba ya rasulallah inna min tawbati an
an akhla'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Inna mazima min taubati chimuku kubiraga okwenenya kwange n'okwemenya kwennemenya eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okulaga obwetowaze n'okulaga nti gunsinze an khali'a ngenda kweyambulula nsaddake min mali esente zonna ezangayaza sadaqatan ila Allahi wa ila rasulih nzire we Allah n'omubaka we. Fakala Rasul sallama nabbi namugamba amsika alaika ba'da malik emali ye mugisigaze fahuwa khairun laka obulungi bulimu ekyo gy'oli. Fakultu neŋŋamba inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybara ngenda kusigaza omugabo gwange oguli e Khaybar. Fakultu neŋŋamba ya Rasulallah inna Allah ta'ala innama anjani bisidq nkulayirira mubaka wa Allah ntaasizza lwa kwogera amazima. Wa inna min taubati kimu kubiraga okwenenya kwange alla uhadditha illa sidqan ma bakaitu ebbanga lyensigazaayo nga nkyali mulamu sigenda kwogera okuggyako mazima. Amazima tegayiwaayo nnyinigo wabula ge gantaasizza ne gantuusa ku kiro. Wallahi ndayira Allah ma alimtu ahadan min almuslimina ablahu Allahu ta'ala fi sidqi alhadisi mundu dhakartu dhalika lirasulillah sallam ahsana mimma ablani Allahu ta'ala. Allah ganti ndayira Allah simanyiyo muntu yenna mu basiraamu yali afunye ekyengera ng'ekyengera ekyakifuna lwa kwogera mazima. Sikimanyangako nti wali yali akifunye nga bwe nali nkifunye nze. Allah ekyengera kye yantuusaako olw'okwogera amazima. Ebyo ng'abigamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyolunaku lwe nakubuulira amazima Allah subhanahu wa ta'ala ndaze ekyengera ng'ekyengera ekyo sikakasa nti waliwo yali akifunye okuggyako nga nze Allah kyankoledde olwaleero ng'akikola lwa kwogera kwange mazima. Wallahi ma ta'ammadtu kidhbatan mundu qultu dhalika rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadha. Anyumiza mutabani we nti n'olunaku lwange olwaliwo lwe nkunyumirizaamu emboozi eno sigezangako kubeera nti ŋŋenderera okulimba omuntu okuva ku olwo siddangamu kubeera nti nno mmalirira mu bugenderevu okunyumiza omuntu oba okumubuulira obulimba okuva ku olwo lwe nayogera amazima. Obulimba nabulekera ddala era sikyaddayo kubeera nga njogera obulimba. Nakati wenjogerera emboozi gye nkubuulira amazima meereere. Wa inni la arju an yahfidhani Allahi ta'ala fima baqiya. Nina essuubi nti n'akadde ke nsigazaayo Katonda ajja kunkuuma ndeka okubeera nga njogera ebitali mazima. Qaal agamba fa anzala Allahu ta'ala Katonda Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya zino eziri mu surati Tawba gye twamaze okuyitamu ne tugikusomera. Lakad taaba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra. Nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza okwenenya kwa nabbi ne bamuhajirina ne ba ansari abo abaamuwerekera mu kaseera akaali akazibu akawolutalo lw'e Tabuk. Aya nga bwe twazivuunula hatta balaga paka lyatuuka ku aya egamba innahu bihim raufur rahim. Ya Allah subhanahu wa ta'ala bihim raufun rahim kubakkiriza mukwata mpola ate musaasizi. Wa ala thalathati alladhina khulifu Tawba emaze n'okubuna abasatu bali abaasikattira ne babeera nga basigadde ne batagenda na nabbi. Abasatu be tujja tusomako aya eno ebazingiramu nti Tawba yaabwe nayo ekkiriziddwa. Khulifu abaalekebwa emabega ne batagenda na mubaka olw'ebyo ebyababuzaabuza hatta okutuusa idha daqat alayhim al-ardu ensi yabafundirira bima rahbata wamu n'okubanga nga zinga bulijjo. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayingira mu nsonga zaabwe n'abajjako akazita akaali kabatuddeko n'aga nti ne Tawba ebunyaabo nga bwe yabuna bali abaagenda ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam wadde nga baalimu akagamba mu myoyo gyabwe tugenda olugendo lwa walabi kibenna oba bonna Allah subhanahu wa ta'ala yasangulawo.
hatta okutuusa balaga lwe yatuuka ku kigambo ekigamba mu Qur'ani nga bwe twagisomye ittaqullaha mutye Katonda wakunu maa sadiqin mubeerenga n'aboogera amazima. Qala Ka'b